olw'ebituuseewo naye akusubiddwa nnyo Aibeene siima ssebo baabaliwo katugende mu maaso tweyanza Aibeene. Tukyagenda mu maaso n'okulaga ebigende maaso mu Lubiri Emmengo bagise enkuuka y'omwaka omuliro. So enkuuka y'omwaka nga bwe nabagambye buli mwaka tubeerawo nga tusanyuka ne Ssaabasajja ng'aggalawo omwaka omukadde ng'era aggulawo omwaka omupya. Mu kaseera ke kamu tuba tusuubira performances nnyingi nnyo okuva mu bayimbi abaawano. Then nga bwe nabagambye nti tutera okufunayo omuyimbi ow'ebweru n'abeera nga yeegatta mu bayimbi abalina okubeera nga basanyusa Omutanda. So mu mbeera y'emu nga bwe nabagambye waliwo amawulire agakedde ottambula wano ne wali nti omuyimbi Yvonne Chakachaka yabadde alina okubeera omu ku balina ossanyusa Omutanda bwe tukeeredde nga waliwo amawulire agagambibwa mbu yabadde talina work permit. So mu mbeera eyo n'abeera nga takkirizibwa kubeera nga agenda kuperforminga ku sheno ey'olunaku olwaleero. So mweyo embeera era nga yakwatiddwa n'ategeezebwa nti wano yazze nga mugenyi y'embeera etambula akaseera kano naye nga abayimbi ba wano abato n'abakulu tebaleseeyo okubeera nga bakyamula Mutanda. Tutandikidde ddala ne Irene Namatovu omu ku bayimbi abalemeddeko mu ngoma ez'eŋŋanda ennyimba ez'awano ez'ekinnansi. So yayaniriza ddala Omutanda nga twabalaze. Then omuyimbi Ronald Mayinja naye mu mbeera y'emu mu ky'okubeera nga asanyusa abantu ba Ssaabasajja abasanyusizza bulungi nnyo. Waliwo ekintu ekikyali ekyenjawulo mu mukolo ogw'olunaku olwaleero mu nkuuka y'olunaku olwaleero nti tewali we balanze dress code naye nga woolaba abantu abasinga bazze nga bambadde colors emyufu era nga ekifaananyi mu kamera yaffe olaba nti red asinze okubeera omungi ennyo. Then tulabako ne ku colors ez'enjawulo okuli green ono representinze kampuni emu ey'ebizigo. Then ne tulaba n'abamu era abataddeko kala zaabwe eza yellow mpola mpola awo nga wolaba ebifaananyi ebyo. So mu mbeera y'emu tulaba nti ku stage kuliko flag eya People Power. Simanyi bano bo aba People Power ani ono gwe bataddewo okulaba nga bawubira flaga yaabwe. Then camp endala ne tutamanya oba zo zeerabidde bwerabizi kubeera nga zireeta abantu baabwe okubeera nga bawuba flag eno. So mu mbeera eyo Ronald Mayinja big performance abantu bakkiriza bulungi performance ye etambula bulungi nnyo. Then asobodde n'okubeera nga aloopera Omutanda olw'embeera nti omu ku muyimbi omu abadde atambudde mu kalango ebbanga eddene nti ajja kubeerawo okusanyusa Ssaabasajja nti tasobodde kubeera nga atuuse mu kifo ekyo ekyenkuuka. Then n'abeera nga mbuulira n'ensonga lwaki asobodde okubeera nga tasobodde kumakinga kutuuka ku nkuuka eno okubeera nga performingira Omutanda. But mu mbeera y'emu ye Ronald Mayinja kwegamba ekintu akikubizza busungu bw'amaanyi nnyo. Simanyi embeera eno twakomagiraba last year ku Bobi Wine but Ronald Mayinja akikubye nnyo support ebadde yakabi nnyo. Simanyi mu mbeera eno nga Bobi Wine abantu bamumisinze ku mukolo gw'olunaku olwaleero mu mbeera nti tali mu Uganda ali bweru wa Uganda naye nga Ronald Mayinja asobodde okubeera nga representinga bulungi nnyo. Then kosa n'abayimbi abalala ab'enjawulo okuli Grenade Official byonna mubitegedde bitambudde side awo naye ng'era bamwanjudde nga ku abaana ab'omulembe Omutebi najja n'abeera nga naye asanyusizza Omutanda we. Mu mbeera y'emu tufunye The Agent najja n'akayimba k'abamuŋŋamba akawaana Omutanda era nako abantu bakaagadde nnyo. So mu mbeera eyo ne tubeera nga tufunye ne Uganda's Finest omuyimbi omu kuba kya trendinga ennyo mu ggwanga Uganda bamuyita David Lutalo ng'era nnyongera okutegeeza ng'ennaku z'omwezi 31 January agenda kubeera ne show ye gye bayita Tugende ku Hotel Africana. So naye akubye abantu omuziki nga wawaana Omutanda. So mu mbeera eyo abantu ne bongera okubeera nga banyumirwa enkuuka y'omwaka guno. Enkuuka y'omwaka guno enkuuka ddala muliro gwennyini nga bye batugambye naye nga tusuubira surprises nnyingi nnyo bintu bingi nnyo ebikyagenda mu maaso n'okuba nga tubisuubira okuba nga bihappeninga mu Lubiri olunaku olwaleero. Naye nga y'omuwanguzi owa Muzirambazira yamaze okubeera nga akwasibwa ebirabo bye. Omutanda yamaze okubeera nga amuwa ebyo byonna ebiweebwa Omuzirambazira nga bazakikola emyaka gyonna okulaba nga bongera okututumula olulimi Oluganda n'ennono mu mbeera eyo we tukyali wano mu Lubiri Emmengo. Enkuuka y'omwaka omuliro 2019 ekyali fire ddala. So Obis Lujja gemanya gange nkyagenda mu maaso n'okuweereza ebintu bingi nnyo ebitambula wano mu nkuuka y'omwaka. Okay, Obis Lujja gemanya
amannya gange atulaba kaseera kano tukyali mu nkuuka y'omwaka enkuuka eggalawo omwaka nga tulina Ssaabasajja Kabaka era nga wano wennyini twegattiddwako omusajja ava okuba stage abantu ne bakikubanga oba nga wekyaliwo ddi kino bannaaye nga bwe kize kibaawo abantu ng'obusungu bungi nnyo banyumirwa bayimbi baabwe babadde basanyufu Ssaabasajja mwali mu nnyumba bantu webali bamalako mwaka ate nga lwaki tebasanyuka ennyimba bazinyumiddwa nnyo zino zoyimba ennaku zino kitiibwa kya Mukama mpozi tuli ku mulamwa ki 221 221 bantu kwebereramu 221 nga banagomba East tubeere bumu naye waliwo okunyigirizibwa kwensaba mu nnyambeko bannamawulire nti saidi yaffe abatera okuyimba bino bye bagamba ebikuba gavumenti enyigirizibwa nnyo bwe tusaba permission nolwekyo waliwo omulamwa gwe nja kutambula nagwe baguyita peace for all for peace emirembe ku lwa ffenna ku lw'emirembe nti ffenna tuweebwenga obwenkanya bwe kuba kuyimba nga bannaffe abalebe bakkiriza ebivulu byabwe n'ebyaffe bikole ki bikkirizibwe nga bwepulanga Bebe Cool akoze ebye ne Bobi Wine muwulire ng'akoze eki ebibye kwegamba twaga tutunda ekino kibagita emirembe ku lwa ffenna ku lw'emirembe mu luzungu tugaa nti peace for all for peace nolwekyo omulamu ogwo nja gutambulirako nnyo naddala omwaka ogujja nga ngusaba waffe tetulina mmundu abakwata mmundu batugabanye emirembe kyenkanyi so mu mbeera y'emu tuze tukulaba performinga kusena twalaba nga olimba lwabizeemu abamu baluwakanya nti oyinza okuba nga waliwo webibulabulamu kaawo naye tulaba okyaluyimba kiki tewafuna bubaka bwabwe ddala nti waliwo bwasaana obutterezebwamu mu luyimba kyova nkugamba nti emirembe ku lwa ffenna ku lw'emirembe nabo eyo endowooza yaabwe era nagiwa ekitiibwa naye yange bandeke njiwa ekitiibwa kuba olabye waliwo era abasanyukira endowooza yaabwe nga bagamba ntuufu era saavayo kuwakanya ndowooza yaabwe naye ate waliwo nabaana bagamba nange ndi muki nange ndi mutuufu kanabo tewakanya ndowooza ffenna tubeere muki tweyagalire kuba tulina Uganda emu nolwekyo twagala emirembe ku lwa ffenna ku lw'emirembe era siwagira abantu abakasuka obucupa atali waffe omukasukira obucupa ne bamuleka ayimbe fe amatu gasengejje fena bamuleka ayimbe amatu gakole ki kuba naye osanga yendowooza mu mbeera y'emu twogedde ku Yvonne Chakachaka kigambibwa yalemeseddwa okutuuka wano embeera etambudde eti eyo okusinziira ku ggwe nga agirambuludde ne ku stage Yvonne Chakachaka poliisi evuddeyo nayigamba nti tabadde na work permit nti passport visa gye yafunye yabadde eraga nti aze kukyala tazze kukola nolwekyo bakebedde visa ne bamuzzaayo naye ffe abalala batugamba nti olw'okuba luli lwe yajja muno yagamba nti Bobi Wine ye Mandela wa Uganda kyekikoze eki kati tulina okwetegereza statement ezo bbiri olw'okuba kyakabaawo ate waliwo ekyekweka gw'oli munnamawulire katulinda bijja kuvaayo 221 Gomba East tunyweze ekintu Gomba East wabula enkya tuli gaba beach olusooka omwaka bajja tusanyuke ngenze kujogize buloba leero nga 31 kugala omwaka ne 220 naye engeri gye tumuyingira kyo kyolunaku olwaleero tegeeza ku bantu enteekateekawo nga tudduka 220 olwaleero bannaye 220 tumuyingira kujogize buloba era tujja Golden Band tujja n'abayimbi abalala bangi abaliyo King Saha gyali Spice Diana n'abayimbi abannaffe abalala bangi batuwerekeddeko nga Golden Band okuyingira mutwalo bajje tusanyukire wamu tweyanza nnyo akaseera ako webale kubeera nga ekikwasaganya mpolampola so mu mbeera eyo tukyagenda mu maaso tuli mu lubiri Emengo naye nga abanyumye nkwagala ng'omaze okuyimba Grenade Official so Grenade Official naye amaze okubeera nga making a way in so kwegamba kunyumirwa kwerere tuli yet to find out ne mu mmotoka muno mulimu surprise artist mwali tuli yet okufinding out artist ki ali mu mmotoka eno so yonna n'ebisingawo obviously lujja nkyagenda mu maaso n'okuweereza wano mu lubiri Emengo Wasili obukadde busatu ziri wano mu bbaasa abatemi owokubiri erinnya ye Mayiga yeddira mutima muzzukulu wa Namugera Kakeete Bbaale ate weebuddu Mayiga muto wange semberawo webale butanswaza
wasiimye Ssaabasajja alamusa ku mayiga. Ssaabasajja Kabaka era asiimye mayiga ku lubawu. Ssaabasajja akuwadde pikipiki eno mpyatuku tetambulangako weeyanze. Mukama wange Ssaabasajja wasiimye omuzira mu bazira Swaibu Mabaale muzzukulu wa Mugema Edire Nkima ava e Buddu. Kabaka amuwadde obukadde 5 era bubunono. Kulika munnaffe muzzukulu wa Mugema. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, omulimu guno ogw'okunoonya omuzira mu bazira gukolebwa abasoyisoyi abakulemberwa musajjawo Stephen Sozi Sewannonda. Abasoyisoyi musembereko wano abantu ba Kabaka babalabe, Ssaabasajja Kabaka abalabe, kubanga omulimu gumukola gwa kitiibwa nnyo. Mukubireko abasoyisoyi mu ngalo. Oyo Stephen Sozi Sewannonda wa Njovu.